Buganda. Ompisani? Askari ali kibi. Tompisa bwana. Bwana askari kibi. Okoza tya? Tota mu pimpita. Kirabi. Sengo manje kitegeeza tewaliise muntu bwana. Ate kitegeeza ki? Kakati ngabo osazeewo okunyiiza. Ekibonerezo kyenkuwadde. Leero teri kulya mmere. Kwate kuba otambuloge. Sebo size kulya nzize kutunda amata gange male ngende gwani agamba nti nzize kulya wamu. Weekangabiriza biki? Ogamba sikumanyi. N'ogaleta wano ku ssaawa 4 omala kunywa caayi. Tuba tulyawo nga ku musanvu kikomyewo. Mbondeesa amalala. Tomala kukavula mmere ogenda. Sebo ndi muntu mukulu mpa ku kitibwa nina omukazi n'abaana. Tomala googera bigambo bya kisiru. Eriyo omuntu omukulu atunda obuta. Muzimanya ntunda buta bwa mbuzi bubeera buka nnyo. Embwa eno. Ani mbwa? Oli mbwa twali eri. Nze mbwa. Onvuma mbwa. Gwe mbwa. Kubanga mubeera wano ku geeti tovaawo gwe mbwa. Ani mbwa? Ani gweyita embwa? Muze nawe gwe mbwa. Kati kankulage embwa kyekola. Leeta obuto. Kuleta. Yeesonyiwe. Kati lwaki oyiya amata gange kasajja ggwe? Ate gwe oliba olaba ki? Olivaawo gw'olifiira. Alaba akatuli. Omanye embuzi ze nkuŋŋaanya okuweza ekicupa ky'amata kino kagira ebijaketi. Ate olivaawo ndaba wogenda okufiira era nja kusigala nga nkusinga kyova olabeera okyalimbwa. Kalaba obujaketi bwako. Kasiru walooza siifune malala era nja zikuŋŋaanya embuzi n'ezinaba 15 nziremu nga kame. Kasiru wala oza siifune malala. Leero ojja beera nnyo ku geeti ng'okyagira akatuli. Panka. Gano mataaki gano. Seere walira eri. Musemanya gano mata ga mbuzi gano. Mata ga mbuzi gawa ne gayiika ku jjinja ne gafuuka amazzi kalimba abantu mbunkama mbuzi. Olabika okama kapa. Okuŋŋaanya bupuusi bwo n'okama amanyiira abantu. Buno bupuusi buguddemu. Mom, I can't believe you're here. I can't believe. Wow. Look at you. Oh, the house is nice. You've lost weight. Oh, come on. Oh. I've missed you. Wow, you look so gorgeous. Oh, thank you very much. You have reduced. You lost some weight. Why? You want it that way? It's the weather in London. And it's the holiday. Everyone wants to lose. I also want to lose. I know. Are you hungry? Oh, I'm hungry. I'm starving. What did you cook? Matoke. With Jeanette. You Yes. still love Jeanette, right? You still love it? Yes. I have nakati. I have dodo. No butula. Mom. Hey. Ondeetedde omugenyi. Nkuletedde omugenyi. How are you? Somulaba. Yatukuddeko munnange. Akubuuzaako. Gye ndi munnange. Sewuliramu bulungi. She's okay, but Yeah. she's shakish. Oh. I thought about making you a sandwich, but I think you might prefer matoke. Agamba nti abadde ayagala kutegekera ekyokulya kye bayita sandwich. Yes, naye tamanyi oba oyagala matooke. Kyategeeza. Sina appetite munnange. Kiyogu kintwaliriza nkolola. Osujja nga bw'obimanyi. She has no appetite. She's sickly. She has flu and fever. I don't understand, but she needs to take her medication. You need to take your medication. Yeah, until you know And you need to okumira eat eddagala as lyo. well. Kati olina okuba ng'olina ky'otadde mu lubuto. Kyategeeza. Okulya saagala kulya munnange. She doesn't want to eat. It's okay. Have a glass. Please do. You have to. You have to drink something. Olina okunywa ati. Yes, you have to. Nina okunywa. Okay, Ali. I'm going to convince them to employ you. Please, accept any kind of job they give you. It's fine. No problem. I'm very sure they're going to employ you. After some time, you'll be promoted as a manager. Please, remember to compensate me for my services.
But my dream was to work from abroad, not here, in Uganda. Martha, you need minimum balance on your account, in your names. $500,000 on your account, in your names. Do you have it? It's a lot of money. I don't have that much on my account. Now give it time. First you work and relax and stay here. It's a lot. Even last time they denied me visa because of that. James. Oh. Nice to see you. Nice to see you. Oh, hi. Okay, have a seat. Can I have a seat? There you go. Oh, you mean she's the one? Yeah, she's the one. Right. She's my sister. She wanted to work from abroad, but I've told her to give it time. Okay. So, hello, how are you? Fine. You good? So, you need to work from abroad, right? Yeah, but he told me to give it time. Oh, all right. James, you're my friend. We're almost your brothers. We all know that Kathy is barren. She can't conceive. So I've brought her here to see how we can get a baby. You're not a man enough without a baby. You're not a father. And I want you to taste the happiness of being a father. I mean, Joseph, what exactly are you talking about? I mean, what's going on here? No, what I'm talking about. No. We all know your father, your mother, everyone. So she's here to see how we can get a baby. Please, you're my friend. I've prayed my heart. You pray yours too. Okay, fine. So you mean you want to tell me that I should go and tell my wife that you brought me a woman Don't who tell can her. produce? Don't tell her. You don't have to tell her. You just troop around the nearest hotel and see how we can get a baby. That's it. Joseph, are you in your senses? Yes, I am. Okay. Let us do it like this, okay? So we go, you, her, and myself. Then you tell whatever you're telling me to Kathy. Yes. Are you okay? Yeah, I'm okay. James, Kathy is my friend for a very long time. Eh? Can I go where she is and I tell her that I've done this? Eh? Joseph, are you really in your senses also? Yes, I am. So, okay, now, Joseph, I want you to listen and understand me carefully, all right? Me and Kathy, we are far. It's okay. We love each other like nothing. Go on. And I'm not ready to fall in love with any other woman apart from my wife, Kathy. Who told you to fall in love with her? Do you love him? You don't. I mean, what's going on here? That is it. Your father, your mother, we all know that. Man, Please. This is total drama. This is real drama. I mean, why all this? So, what do you expect me to do? We are friends. That's why I'm doing it like that. Man, this is you're beyond certain limits, my friend. No, it's okay. It's okay. You don't have a baby. Okay, fine. You don't have a baby, and you don't have to get a baby. So let's go. My sister, let's go. You better go. Let's go. Kati nkulaba oteredde. Era ndi bulungi nnyo. Webale kundabirira. Kale. Kati nkwagazaayo ekintu kimu kyokka. Njagala kudda wange mu kyalo. Kyondabiriddeko kimala, webale kunzijanjaba. Naye nedda tonnatuuka kudda mu kyalo. Teweerabira mateeka ga musawo maama. Yagamba tulina okukulabirira
ng'olya bulungi ng'onywa nnyo kati ogendeyo mu kyalo ani anaabeera nga kkubiriza nti kati nywa nnyo kati lya bulungi ani nja kulya bulungi nja kunywa nnyo ne kafe misinga ewaka wange ndeka nzireyo naye obadde mulwadde nnyo emabega wali nga tomisingayo ewuwo kati ntandise kale nja kidisikasingamu ne James kuwe feedback Uli utya? gendise wewe ondeetedde otutaatwa Wetedde kututa. webale kunzijanjaba Webale kusiimira ddala. nsiima Webale kusiima. Manya amata gano si mangu. Kutatwa embuzi tetulabika bakeera bukeeze wange ne bakola ki? Ne basimba layini. Era bw'oli wa mukisa sikulabanga. era gwa gwange Oli wa mukisa. nkubuulireko nze ebintu bya vitamini bimbuzaabuza abamu bagamba mbusimanya amata g'omu mikebe ge gasinga okuwooma mbona ennyama y'omu mikebe yesinga okuwooma ne baleka gano agaffe ag'ente n'embuzi ennyama y'ente n'ogikalirirako wali ku kaliro timba neewunya akawoowo Konna ne kabuulira nga ennyindo mbwerwaza naye oba olidde yenkana kyeyo etuuka okubwaza ndabirawo. neteddeko kamere Mulabye Weyitawo ogenda oliira eri. obadde ekibuzibu ki bw'olina? Mpa emmere yange. Emmereyo. nawe muleke amala okulya Ono tamanyi mateeka ga wano. Ayina kuliira eri bbali. Omwami ampitako mbwa nkubira bubaayi ate atudde mu kasitaleti. Mpa emmere yange. Yitawo eno ojja kuliira eri bbali. muleke aliire wano Mpa emmere yange nze sibyagala ebyonze ku kasikaali. Gerald Kisebo. Kale nnyabo naawe gyebali. Wano yo Mr. James Sebo. We wano obadde oyagala ki? Ada njagala kuba Mr. James. Wali. Mr. James wali. Naye oyanguwayo. Nayanza nyesebo. Lindako. Ono omwana omutwala wa era waani? Sebo mbadde nze kuba Mr. James. Mbadde nkusaba ngende mulabe.